Okola kyamaanyi okwekumira ku Bukedde TV ku program emikolo n'embaga mu Kanyomero manya emikolo ze MC Bovian ne munango ono Nassa Biduluza mwenye. Ku mulungi guno tulabye emikolo mingi egy'abagole baffe nga kaakano neetaaga okumanya naawe alaba otegeere omukolo gwa Kasuze Katya gukolebwa gutya gukolebwa ddi era mizizo ki egiri mu mukolo gwa Kasuze Katya ng'omwana ow'obuwala ono bamukima ewaabwe. Tweyanza nnyo tweyanzege Kasuze Katya era nga bw'obuzza tuba tubuuza nti akawala kakoze eki Kasuze Katya mukolo gwa nnono ye era mulimu bingi ebigubeeramu naye olwaleero tugenda kusooka kwogera gubeera gutya oluvannyuma tetujja kwogera bagukola batya ab'ennaku zino kuba bijja bikyuka kantandikire gye gusookera nti Kasuze Katya Nazzikuno baatwalanga nnyama embaagirewo. Omanyi omuganda ye teyateŋŋananga na nnyama omuganda yayagalanga nnyo ennyama olaba era kuliko bingi nnyo n'engero nnyingi nnyo ezigira ku nnyama naye oluvannyuma lw'okujja kw'abazungu Kasuze Katya yakyuka netandika okutwala amafuta. Luli bwe batwalanga ennyama bakozesanga muli zaabwe n'ebirala naye tewali nnyo ndowooza bwetaavu bwakyo naye ensi bwe yajja ekyuka era kakye tukyaliko nti tutwala amafuta akendo akabinikiro n'akataala katadooba kamunakutadooba era Kasuze Katya oyo akolebwa ku makya ddala saawa nga mmeka ng'obudde busaasaana ndowooza saawa nga 11 ku 12 ekigendererwa kujja kukima mwana muwala oyo kakati bajja nga kuliko mwanyina omulungi oba n'omulala nga baleese Kasuze Katya bwe batuuka ne bakonkona naye era n'olwo olunaku olwa Kasuze Katya mubeera mwalaga nga mwalagaana nga mwalaga nti tujja kujja ku olwo olunaku katugambe bwe twali mu kwanjula kye babuuza nti ddiwa tutya namwe ne mugamba nti tujja kujja tukime omwana omuwala oyo tumutwale mu bufumbo obuki obutukuvu kakati amukutwala mu bufumbo obutukuvu tulaga nti ng'ennaku z'omwezi bwe ziri lunaku lwa 6 tujja gende Namirembe tujja gende Rubaga oba ekkanisa ne Kereziya yonna eri awo kakati kwe kujja ng'olese Kasuze Katya weetikka amafuta akendo akabinikiro n'ebirala n'akataala era olukonkona nga babaggulira wabula era waliwo awo omukolo okubeera kuba basobola okubibasikako ne mubirwanyira singa aba nga babirwanidde babatanza era okwo okutanza kwe tuva ne tweyongerayo mpolampola kakati ku sayidi ate endala ey'omwana omuwala Kasuze Katya nawo balina engeri gye bamwetegekeramu kati mmwe abalenzi mutuuse ku ssaawa 11 oba 12 obudde bukola ki busaasaana kale mu mbeera eyo abatulaba ku Bukedde TV programu ya emikolo n'embaga tuli mu Kanyomero manya emikolo era nga kaakano Kasuze Katya tulabye engeri gyakolebwamu ku mulungi guli tugenda kukomawo ate nate tutegeere akolebwa atya mu bujjuvu mwekumira ku Bukedde TV.